Endobeso. Ndaba mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omusiki. Endobeso. Hello? Wangito. Jebale. Sebo na jebale ko. Ompulira? Yenkuulira. Sebo nsibampita Mukunja wa BTFM Endobeso wangambye nkukubireko obedde oweereza message nyingi oyagala kubireko. Mukulu Mukunja jebale ko. Kale. Kakadde. Nze bampita lisima. Aha. Ekkolera n'ekigiri nabadde nkusaba nga nina mukale ekizibu ky'ennabadde njagala okuyambeko ewakaaye. Waliwo Muganda waffe gwenzirako bamuyita Madiina. Bamuyitani? Bamuyita Madiina. Aha. Naye Madiina agenda abika taata agamba nti taata yafa agenda amubika abika bonna wonna agamba simanya taata mufu byonna emikwano gye agenda gigamba nga nzeyi omusajja bwe yafudde. Kati tugenda emyaka kiwerera ku bantu kale nga babiri alina bagamba bati n'omukwano gye bagenda bagamba kwaliwo neyankirako simu nambuuza wange nga walina kitale kya taata nemubuuza taata kyafudde nanga Madiina yaŋŋambye kino muzeeya mwe yafudde nemugamba taata gyali mulamu kati tunadde njagala ennyambe badde njagala ennyambe ndibisizeeko ku Madiina ewaka wano tumanye twagala tumanye kubanga tuliwaye twagala tugenda kutumbula redio twagala tulabe ddala Madiina nsonga kene bisa taata kubanga ng'anoonya ssente za kugyamu mayiti ya taata mbwali nsambe gye yafiiridde. Bannange. Kati nenkomawo nembigamba taata ne maama era bonna nembagamba kati kuweereza message nga twagala otuyambe esebo tumanye ddala lwaki ono sista wange agenda abikaabika taata bwati. Kati ewaka muliwo naani? Ni wano nze maama taata ni bano baganda bange ffenna kuno tulina kati tutumbudde tuli ku leediyo. Kati munaayogerako naye? Nedda twatukola kugenda naye twagala tumuwulire ng'anoonya ssente ezo zagamba ez'amabugo. Kale beerako ku simu tovaako. Halo? Hello? Jebale. Kale nawe jeba. Oliwa? Ndiyeka. Nani? Nze mukwano nnyo gwa taata omunnange nga kitalo. Munaye bambikidde nti yafudde mukwano gwange. Muli mulago? Kati ate buzibu ki? Abantu balinayo akasente baliwo ettaka lyetutunayo Kayunga ne bampa akakadde kamu nsooka tumaliriza lino ebyokufulira. Akakadde kamu? Bannange. Liri ludda w'ettaka? Muganda. Kayunga. Liri Kayunga? Lyenkana ki? Kasatu. Kati oli ne wakwamu meka? Kati buzibu ki obuliwo obwetaagisa akakadde? Kati kumugjayo ku muko ntambula ya muko abantu bye banaalya babumanyi gy'olombe. Akakadde nsobola okukakuwa? Balina ng'ojja kuba onnyambe. Kati twamugambe nga ave ku mwenge yagaana. Alika bamuteredde na buto mu mwenge oyo ali lukaase. Abasawo bwe bagambye? Abasawo badi tebannaba kutubuulira kituufu. Kati ate benteebereza yange. Ebyomwenge obijjawa? Kati munaye muzeeyi anywa nnyo. Kati emulago nzije sayidi ki nzije n'akakadde? Kateeke ku ssimu.
Ati kakati nange njagala kuyambako ngere tulabe ngeri gye tujjayo maiti. Wali sese mukateeka ku ssimu. Bwenyigira nga nsasula nga naawe bw'ojja. Kati essimu nteeke ku namba ki? Kene yennyini. Madina. Nange. Taata wali ku ssimu oli ne Mukunja mu Endobeso ku BTFM. Lwaki obika kitaawo nti yafudde olw'okuba oyagala ssente? Twakapa kolona. Ekyo muzika ekisinga ku BTFM Endobeso bannange obwavu twawula embeera embi n'empisa embi byanjawulo. Kati ono tali mu mbeera mbi naye empisa mbi. Anti oluusi embeera embi ekuleetera empisa. Anti kakati tubyawule. Yajja kugamba nti badde nzibera lw'abaana bange. Nange nedda ezo ziba mpisa mbi. Si buli ali mu mbeera embi nakati oli mu mbeera mbi omuntu alina ebimunyigiriza nange nina ebinyigiriza. Naye tuli mu kubba. Oba tuli mu kuba bantu butayimba tuli mu kuba bantu bikonde. Yawule embeera embi n'empisa embi. Olodabbi abise bubisi. Ate era kakati eyo yesinga okuba obika otya omulamu n'obika kitaawo. Anti oli akwatibwa ekisa. Ani? Agenda okuwa ssente. Osobola okubalansinga ekonomi. Nnyo. Mwana muwala ayagala Namabugo. Taata ali Mulago. Ate ndi waka. Ate kwegamba. Binemye okutegeera. Oba abeera Mulago ng'ewaka abe bayitayo Mulago. Taata ali mu mochale. Kyo mukwano we balituweereza. Kale Haji Kasule. Apanza gege ddala kituufu nga mbeera kabowa. Naye ye omwana agenze na kugwa ddalu. Nkugambye. Kubanga omubuuziza nti oli ludda wanti ndi waka. Ate munga kitalo ate tuli Mulago. Oyo omwana bamutwaleko mu gundi malwaliro agatebera emitwe ayinza okuba nga alinako ekikyamu. Hajati Wuno nze nsigadde ne Haji Kasule. Mwoko waffe. Wangi. Mukwano we balituweereza. Kale. Amanya ddati namponyiwa ne kabowa. Naye omuntu bw'atakola batandika okuyiyiriza era beewona ennyini abatuyiyiza ne ku masimu okwo. Abantu ebyokukola bingi ate ne ssente kati zirabika kazoba ng'olinawo akalimu. Agenda alime ave mu bubbi ow'ekifere obwo. Ono Sentamu Kasima Kabunyata mu Luweero. Ye Sentamu. Mudufu okutwaliza wamu oyo omwana yeetagana kusaaluku kabuzaalukusi. Naye ng'otaata wo mu bikootya kuba oyagala ebyenfuna oyo musiru kitalo. Kitalo nnyo bannange. Maaka. Wangi. Ogamba otya mukwano? Ye ndi bebi waffe w'ab'eŋŋonge. Era otumanya agamba otya Maaka wange nakatolikayo bebi. Mama Sonko bebi w'ab'eŋŋonge. Amati nkwagala nnyo bebi w'ab'eŋŋonge ogera banaye mu kirike kyakati. Maaka nkubuulira ekyo ekyana kisse tekirina magezi n'akamu. Mbere ne muzadde wakyo naali kizaalukuse. Oyagaliza otya muzadde wako ofuna amabugo. Bannaye oba tuli ku ki? Ensegudde eddalu mubeere bulungi wamma. Ogera ne Saalongo Bezi ntodde wano ku musenyu. Naye nkengamba omuntu yenna atalina mazima mu nsi ye muntu atandikira ku muzadde we okubika. Oba tugamba ngu kitaawo n'ennyoko kati otandika otya omuteeka mu ntaana. Abantu abo beetereeze.